kukulisayo nnyo mukuumulako weebale kuba mulabe mulungi wa Salt TV. Omunyu ku 3 gukyeyongerayo mu maaso, tutandikidde ku bivumbuddwa. Tuli ku mukadde Amina Nyangoma, ono abeera mu Kisenyi, wabula abakulembeze abafamire ye wamu n'abafere baatuuka okumutunza ekifo kye, kyokka n'ensimbi ze baagula nazo ne bazimufera, kwegamba n'asigala ng'ali awo mu bbanga. Emboozi gye tutandiseeko olunaku olwaleero, katulabe butya bwe byali. Bannayuganda gye bakomye okwagala ssente, gye bakomye okunaaba ensonyi mu maaso, nga mu kiseera kino abafere tebalina kisa ku mitima gyabwe kasita babeera nga bagoba ssente. Olwaleero kankulage emboozi ya Nnamukadde Amina Nyangoma ow'omu Kisenyi mu Kampala. Abafere gwe bateetenkanyiza ne bamutunza ekifo kye, kyokka ate laba baamuguza amayumba ag'empewo, mwatte okukakkana ng'asigadde ttayo. Kale ennaku ekukwata n'amaziga ne gabula okuggwa mu kiwanga, ng'olabye embeera ya Nyangoma gy'alimu. Osigala weebuuza ensi gy'eraga yowa n'okomekkereza ng'obula okusalira abafere omusango ogw'okufa. Kyokka n'ojjukira ebyawandiikibwa nti tosaliranga muntu musango, kubanga naawe tebali kukusalira. Katono nnyo mwenna abaalaba ebivumbuddwa essaawa eno. Poliisi eya CPS enoonya omuvubuka Male Michael. Gumulaba awo ali ku kakalu ka kooti, kyokka nga nako yakabuuka. Mu kiseera kye kimu ababiri abo nga bagamba bafumbo, nabo poliisi ya CPS beetaaga. James Kiwanuka Kyambadde ne mukyala we Margaret Samali Damulira Kyambadde nga bwe beeyita. Ebizibu ebyakomya obulamu bwa Nnamukadde byatandikira ku kansala w'omu Kisenyi amukiikirira mu kitundu w'abeera. Ono ye Simon Peter Orengejje. Okimanyi nti kansala yeyiya Nnamukadde Nyangoma okumujja mu Kisenyi, kyokka gye byaggweera ng'asigadde ttayo. Nakugambye nti ensi terina nsonyi. Nyangoma emyaka gimuweddeko, ensi eringa etandise okumuwubira akatambaala, kyokka mu kaseera we yandibadde awummulira embeekuulo y'ekibuga, baagala ezitali nkolerere bwe baamutetenkanyiza okukakkana nga mpawo 10 kyalabako, kyokka ennyumba ye amaze okugikuba ebbeeyi. Olukwe lw'okubba Nyangoma lwali luwanvu ddala, anti abagezigezi baamwetega nga bayita mu kansala Orengejje. Era ebyaddirira nduulo byalimu bikulaga embeera eri gye bagamba nti zikusooka ku Nyangoma amaziga gali nti zimuvudde mabega, kubanga tamanyi na kumanya obanga yatunda ekifo ekyo oba teyatunda, kubanga n'endagaano yennyini aginoonyeza mu kiwato nga mazina. Okutuuka Nyangoma w'abeera osooka kubuuka myala, kyokka olina okukimanya nti abeera mu masekkati ga kibuga Kampala. Emboozi weekoma si we tulina okugitandikira. Nyangoma yennyini yamanye ebyamutuukako, naye ebigambo bye amazima bisaana okkakkane wekkaanye osobole naawe okubaako by'owulira. Maama, ogamba gwe Nyangoma era oli mutuuze owa Kisenyi ttu. Naki ekirala? Ntudde mu ebbanga lino okuva mu 8 naye kanti ensonga okugenda okutandika kansala bali badde wadde ng'omuntu anjamba, kati nze sambanya ntyo mayire byabwe simanyi, sijja kulimba n'ennyumba kwegamba kooti yasalawo nga tuli ne mutabagi wange omukulu nabalabadde okumwaga tu emyaka kumpi edda nga ndi mu kooti, kati ye natuuka n'agenda mu high court. Emyaka agamba yamala ena miramba nga mutabani we omukulu nga bakaayanira ettaka. Omwana gwazaala yasooka kwefuula nti ye yagula, kyokka okubikkula bwino nga bw'aba ye yaligula, kyandibanga yaligula ali mu lubuto lwa nnyina obanga muto nnyo. Gwate munnange, omwana akutwala mu kooti enkulu ng'ebya kooti ento biganye. Maama, olowoozaako ki?
omusirikale wano kumbwanga tu nangamba togera eri maliriza guno omusango kubanga ajja nkusinga nzere era ngwawo wano gwattaka ngagamba wawe omukulu kubanga nze bano baali bato bano Bafaluma baali bato ate nga bba wange oyo amaze okuwulira ekifo kino yali amaze okulwala nga bamutuute bwawe si buntu wakuno yali musajja muzeeyi neŋŋamba kati kabagenze nze ndizeka nze na puresha yankwata kubadda neŋŋamba bayinza okubba abantu bange bakyali bato ne mutabanyi bwange oyo ne bwita okufetta olwaja beerewo tugende tubeere ffenna ku kyapa kati bweyaduuka amaze ompuwandiisa ku kyapa ku mbwako ogumbu neeteba ngaombwana aneefuulidde ayagala kukiizwako. Obiwulidde bwatyo maama bwe yassa mutabani we omukulu ku kyapa kyokka oluvannyuma omutabani ne yeefuula n'agamba nti ye yagula ettaka erimusinga obukulu. Emboozi y'okubonaabona kwa Nyangoma awo wetandikira. Ku myaka gy'alina baamuzunza mu kkooti n'akirako enjuki era olaba yasimatuka okufiirayo olwa polisa. Kale twebaza Katonda. Biki ebyaddako? Awo we tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo.